family abamu ku batono bentera otambula nabo ndi musanyufu nti oba oli awo Mark mondowoozaako ne munyaniriza. Secondly ndi musanyufu olw'okuba nti ebaayo abantu abawuliriza buli awulira Mr. AIDS kino nkiddamu nti nze nagamba bwe nituuka ku ddaala nga bwe mba ntambula mu kibuga buli omu agamba Mr. AIDS Mark nkiddamu nga buli omu ampita Mr. AIDS ndifa nsmiling agamba ndimanya naye ndiba ku ssaawa esembayo nga ndi ku kitanda ndimanya nti message yange egenze elinkinga but as per now tweramulanga atanaba kukola kintu kyonna kubanga n'omulamwa oba n'omutwe omulundi guno gwa World AIDS Day equalize kwegamba obuvunaanyizibwa bwo bwe twenkanya kati obuvunaanyizibwa ku ki mu nsonga y'akawuka okeekuuma yes kyokka ate eriyo n'abeegumbulidde omuze ogwekatambuza nga bo bakola n'akabiina kaabwe ng'akubira gundi essimu n'akubira gundi kati otuuseewa balina zi black book ssebo otuuseewa oyo wa myaka emeka bakoze looso oyo twagala 16 oyo nedda oyo muto nnyo kati funayo kwakuzeekuzeemu some people are there abeeyisa bwe batyo so obuvunaanyizibwa waffe bwe buno nti nze okuva we namanya nti nina akawuka kuba nalina bibiri nalina akawuka ne sirimu waako ati enjawulo kati right now nina akawuka naye sina sirimu byebireetebwa akawuka ebirwadde ebijja bitambula n'akawuka osanga omwana w'omuntu ng'abadde akyakala bulungi nnyo buli kiramu kyonna akyetikka kati n'atandika okuwulira flu oyo atakoma flu ku makya akawungeezi flu afeesafeesa ngiza tagwayo nekiggwa ewiiki nekutuuka n'awulira omusujja oguli on and off wiiki n'agikuba wali n'awulira headache eri on and off abamu bafameka constipation abasinga obungi kutuyanirira ekiro ebyo wulira nga kuzuuka nga mukoto no kyokoze okooye by the end of the day ofunyemu ka diarrhea omusolo nokuba on and off ofunye ekifuba normal cough nokola ebya bulijjo after a normal cough nofuna strong cough olaba ebijja byebala byokka strong cough ono byebitambula n'akawuka exactly strong cough ono jukira nti otandika okufuna ekisa omubiri gufuuka ogw'ekisa ng'oli ne bwabeeraawo ng'alina flu n'ayasimula wakukwatirawo kati ojja kuba otambula ogwe mu kawuka ka TB akatayayabyako virus ya TB egete mu strong cough gy'obadde olina okukolola ng'ofunye TB bw'omukolola okolola n'okolola no wonder well naye wabaawo buli lw'okolola oba oyasa amawuggwe kati gana amawuggwe mbamu ebituli ebijjamu ebitintini obanga bustomatazi obeera mu bikoola mu ebisiza kati musigalamu obukolondolwa buli lw'owanda bwewagama bwo tebufuluma busigalamu muli eri mpolampola bwa kind of mucus system bwebaamu mpolampola kati n'okikola myezi 2 ng'olina ekifuba ekyo kya TB n'otoba na TB yekka n'ofuna ne pneumonia kati otandise okufuna ebanga pass gabanga masira munda mugwe mawuggwego olina akawuka wakagayalira ate obadde otambula omanyi byotambula sayinzi ozitegedde ozola nti sezitambula bulungi olabika okogga oggwawo appetite tekyaliwo olwala omusujja guli on and off osenyiga ali on and off muto buli ddakiika aba muto oba ofeesa buli ddakiika so it's high time ogende weekebeze ne kofu gy'olina eyo wati si strong cough ali normal cough era nga bingi kuba TB akwata buli ddakiika bwe buvunaanyizibwa bw'olina ku bulamu bwo nga gwe omuntu gwali awuliriza yes kumanya biki ebi kati manyi weekeberamu wajjoza otambulira saagala oweejaji ng'ogambe nti buli ayagadde abakyala abangi abawala abangi abasajja abangi abakazi abangi yakwatibwa akawuka wadde ogenze once naye ng'omuntu otokola ki omulamwa si kulwayo si mirundi emeka gy'ogenda wabula eŋŋenda etali abuvunaanyizibwa exactly kubanga kati eŋŋenda abantu naye tubagamba please you condomize abantu tebakyayagala omanyi lwaki bw'abeera ne protection leero n'oluddako emirundi egyo abanga amukebeza ye wano bw'ayambala ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'alowooza amaze okkebera ate nga kikola nnyo so biki bye mbakuutira nti obuvunaanyizibwa bw'olina obuzookerako ddala kumanya nti gwe ssennoga bino bye nina okukola buno obulamu bwange obulamu bwobwo bw'onoofa
bw'ojja kuba tokyasalwa ng'ogenze naye bw'olese emabega obalekedde ki abaana okitegedde omukyala oba abakyala bobadde ozungamu kwataawo wennyini awo tovaawo. Ndongo tugikuba Monday to Friday, ndongo tugikuba January to December. Kati lwaki tofisaayo akadde kano n'ofuna ku bintu ebyamakulu ebigenda okuzimba obulamu bwo ebikwongerako ate ne bizimba n'eggwanga okutwaliza awamu. Bannange bw'oba nga towuliranga ku kigambo Mukenenya nga tokirabangako kirabika obadde tobeera ku nsi kuno, obadde tobeera ku nsi kuno, naye bw'oba nga lyo kiwuliddeko wali okirabyeko wano we utandika okwekuba mu tooki ne weefumiitiriza n'ogamba nze obuvunaanyizibwa bwange bwe buliwa mu kulaba nga tukomya okusaasaana kw'obulwadde buno n'okweyongerayo. Gamba kikoma ku nze, weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe kikoma ku nze tekyeyongerayo. Hassan awe tubadde abadde okyatunnyonnyola obuvunaanyizibwa bw'omuntu ayinza okuba nga alina oba atamanyi. Kati waliwo amanyi nti sirina oyo naye ayina olubimbiro olw'okulima, ayina paati gy'alina okuzannya mu kulaba nga tukola ki tukomya ekintu kino. Oyo ye yaliwa ye tumukotteko tutya? Dictator, abantu bano basically abatalina kawuka batwala okuba nga ate bo tebajja kuba nako completely paka balinga abeegemesa balinga bebagema muntu abeerawo n'agazi kali bakansanga wabatiya batiya kutumiddeko ennabweru gyali muzibu nnyo. So awo mulimu abaana abalina akawuka naye ye muli n'abatalina. Bano abatalina ye muli nga yeetwala okuba nti nedda kali bakansangawa, era nga ne bwagenda okebera ng'agamba olaba kati sikalina ku luno sidda mu kyuma kyekisooka, ekyokubiri sina kawuka, ekyokusatu nkyakyakala kwa luli mbadde mbikola nga sina kyenneekengera era sina kawuka, so kati ngenda kubeera sijja kuba nako. Ye ng'alowooza nti okukkiriza okumukoledde enjawulo ntajja kuba na kawuka. By the way, kino kirala bamanyi nti waliwo ekibanoonya ke kawuka tebakalaba ko tekawummulanga kali ku mulimu. Tutambula mu nsi tulina abantu bana abatambula. Omuntu asooka ye Ssennoga alina akawuka akimanyi ali ku ddagala, oyo omu. Tuteddeyo omuntu owokubiri yaganye okwekebeza alina akawuka ate akyakyakala, abo babiri. Owokusatu alina akawuka yategedde nti alina akawuka n'amira ku ddagala n'alivaako, oyo waali naye wabulabe. Kati waliwo n'owokuna akoze empisa avudde waka agenze bamukebere results azireseeyo naye ng'ate akalina. Okitegedde naye akyatambula ate mugumu nnyo, ate alina ebigambo bingi nnyo. Ono atajjawuliza otusono aba muzibu nnyo, alina ebigambo bingi nnyo, tafugika. Katujjaawo so munanga mpuliriza ova ku mirimu gyo, kyali ku mirimu gy'otudde, oli mu dduuka lyo, guno gwe mukisa gw'olina okuwulira obubaka bwe buti. Ebirala byonna tubikoze, endongo tugikubye, tukoze eki, ebyamasanyu tubigenzeemu, ne wetagayo akadde ng'otudde wansi ne weefumiitiriza. Omulimu gwe mulimu ki ogugwo? Oyina lubimbi ki olw'okulima okulaba nga tulinnya obulwadde buno ku nfeete? Buli omu w'oli teweetaaga kukola bingi nnyo, weetaaga kwenyigiramu, era nga kitandika lwaleero n'ogamba kikoma ku nze. Gwe weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe kikoma ku nze, kikoma ku nze, kikoma ku nze, temweyongerayo. Tunulira abato b'olina olabe oba wandibaagaliza okubeera mu nsi erimu obulwadde buno. Kitegeeza olina okutandikirawo kaakati naawe okulima olubimbi lwo okulaba nga buli omu asobola okubeera mu nsi eno nga mulamu ekyenkanidde awo. So nina abaana bawala kujjako eyatidde akyatidde akyatidde kantandikire gye natandikidde. Wakabi gwani Irene okuva mu Ssennoga Initiative. Njagala bwe twagenda okumulamu nga njagala okwogera ku stigma, okuzonga ennwe
kikosa kitya ababulina era ekintu ekyo kikosa kitya amanyi kyongerayo kitya obulwadde buno obwa mukenenya neyanziza nnyo Mark ekintu ekyo bona nsongamu olwo nja kutya okubuulira munnanga ndi ku mabbali nti omanyi nina obuzibu nja kutandika n'okukweka eddagala naye ate nsigale nga ntambula nga situukiriza kiduubirirwa ki kye tulina okulwanya kye tulengera mu maaso by 2030 kati buli we naakwekanga eddagala olw'okuba otidde bali abasonga ntidde gundi bwe yamanya yayogera naagambako Gloria yanaayogera ki ensonga endala kituleetera n'okutya okugamba abantu bennyini abandituyambye n'okutubeererawo for example abaana bangi bali eyo abavubuka nga ffe abali even age below nga nze naye nga talina na wa luganda lwe nog in fact akimanyi nti omwana wange oba omwana wa mwannyinaze ne twerabira nti betutya okugamba nabo oluusi babulina naye nga batya olw'okuba nti balaba nti tuli bato so neŋŋamba nti muvubuka munange we naali eyo bw'oba otegedde nti oli mulwadde kikkirize kyagale era goberera abasawo amateeka ge batuwa ekigenda okusinga okubeeza free nga booli nabo abakwetoolodde bakimanyi kya urini mulwadde gundi mulwadde nina muyisa bwe nti bwe ndaba afunyemu embeera bwe nti nina kontaktinga musawo gundi oba namukwata bwe nti suubira kijja kukola enjawulo omaze ebbanga kinga otegedde nti olina akawuka ngenda myaka 5 ani atandika okukuyamba okukubudaabuda okuva lwe wategeera natandika nali lubuto okukyali nengenda mu ddwaliro nze manyi ndi mulamu kumbe nze omu ku bacandidates ne bankebera ne bakisanga nti ndi mulwadde omusawo kye yankolera yandeetera tishu rolls nga 3 nenkaaba bye nakaaba nenkoowa wabula kye nakola natandika eddagala awo wenyini yes nembuulirako step mother wange naŋŋamba what yasooka naatya naate nakikkiriza kyokka ate nasirika teyakyongerayo naye nze bwe nagenda mazaawo okuzaala nfunyemu n'okunyiiga akaana kano kazadde ndi mulwadde eŋŋaano kayonsa omusawo nadda eirini otegeera bulungi katujjaawo ate nga lunaku lwakwekuba mu ttooki nakwongera kwefumiitiriza ku bulwadde buno bwa mukenenya kale nno awe tubadde tukyali ne bannaffe okuva mu Senoga Initiative for Positive Living mukwano gwange njagala sooka kuwa obubaka buno Celebrity Thursday 12 tugenda kuba tugenda mu mupiira kitongole ky'ebyemizannyo kigenda kuba kiyingirawo World Cup ebeera live ku CBS FM Mambi so naye nga tetunagenda eyo obubaka obutwala eggwanga mu maaso obwetaaga wetugendedde nga Irene tugamba nti omusawo okizuula oyina olubuto nti olina akawuka kaleeta mukene ku myaka emeka egyo kubuleka wali mutu 21 okakati owezezza gy'ogamba alogifaana so omusawo akuyamba bino wetugenda bagita antinento gyotegeerera kitegeeza nakyo kikulu bannakazadde okugenda mu malwaliro kikulu nnyo olw'ensonga nze okulwala saatabaala nali faithful nesiŋŋaana ndi mulwadde era nagenda ku antinento nga neebuuza ki ekintwalayo ndi mulamu era nze saafunako katengo kakuggyako musaayi naye we yakantemera mu ddwaliro nze natandika okunoonyereza naye oba omusawo yannimba nga maze n'okuzaala naye nga bulijjo eddagala mmira kati wano we nagaanira okuyonsa omwana ne bannemerako ne balaba nga ŋŋaanyi okukubira papa bwogamba papa obwogamba mbeera ngamba Mr. Senoga papa tusenzukwe kati we baamukubira nti waliwo wano agaanye okukola bwali waliwo ow'empaka waliwo wano omusawo
olwo ngenda mu wiiki omwana ngani omuyonsa olwamala nga sijja muyonsa olwotyaki kulwaza mwana jjukira ne bendi nabo abandi okumpi ennyo n'omwana tebakimanyi nti ndi mulwadde kyonababuulira wabulirako stepmother yekka kati ekyavaamu ne bambuuza lwaki omwana tomuyonsa omwana amabeere yagagaanye temuli kati nangatta mbamaama wano abalala abalwadde naye nga bayonsa naye era nagaana omuyonsa ani akubira papa omusawo kuba nze nali simumanyi musawo ye yamunkonekitingako netutandikiraawo netutandika okugula nnaani omwana netumuwa amata nakula kati buli we nagezangako okugamba kasita omwana avuddemu mbiveeko omulaba omwana ono okimanyi enkyagenda kugulira sukaali aneeyongera okumira mbeerewo ndaba omwana oyo ng'ampa ku sukaali lwe yasooka okwogera najaguza nnyo ng'oyinza gaasagaana muyonsa ekinnoma ate ng'omuzadde so bamaama mwenna abali eyo oba oli mulwadde ng'okitegedde oli lubuto oba okitegedde before the pregnancy please and please okuyonsa omwana oyo kyamakulu tobeera mulalu nga Irene kuba nze ngenda kweyita mulalu natya okuyonsa omwana kumba ate nga kyekisinga omuyamba zo nga mulamu bwali bulungi naye ate alina kyeyamiisinga ali mbuto yes kale omukyala ddakaawo obadde osiriikiridde naawe emboozi ya Irene ogiwulira buwulizi muludde kusooka naawe ogiwulira kusooka kasemberere akazindaalaako oba mukyalaani Gloria kale Gloria bwe tukomawo naye atubuulira ate ye olugendo lwe ne byayagala okuba nga communicatinga gye muli abawuliriza CBS FM so bikulu nnyo tovaawo eya Senoga family eya Senoga initiative for positive living ndowooza bwe kiggwayo tugirina wano tugezaako okuba nga twogera mutwekuba mu ttooki bwe naawe eyo gy'oli weekube mu ttooki byokola biyamba kukomya nawookeera n'okutambula oba bimwongerayo abaana bawala bano betuli mu kwogera muko nabo kossa ne bwana Senoga kakati tugenza okuwumulamu nga gwe tuddako awo nga njagala kumanya bampe katiibwa ne kitaabwe ne papa waabwe bampe katiibwa katonotono kati papa abadde agamba bamwe kitiibwa omaze ebbanga kinga otegedde gyolina nze sofa sinnamala bbanga ddene nga ntegedde nagenda okwekebeza okitegeera mu guno omwaka mu gw'omukaaga naye nga okuva dda mabega bakantemerako mu ddwaliro erimu linali ngenzeeko ne taata w'abaana nosoka nowakana nembagamba tekisoboka nze amalwaliro gonna nga genzeemu ag'ebbeeyi agasinga nga genzeemu bangamba ndi mulamu era nzadde n'omwana kati tekisoboka omusawo nangamba nno kyenkugamba ekituufu kati awo nga maze okukinga saakitwala nga kikulu kati nzijja ku sikini ntandika okukubibwa obuntu otandika okubutuka otandika okukubibwa obuntu obulinga obutulututtu obulimu engeri y'amasira nengamba kitegeeza engeri gye nina alaji alabika yabuleese naye kebeera nnakebezaako omusawo tangambyeko wagula bukitisi oba nga weekebeza maaso nekebeza amaaso tekisoboka ono alaji naye simukeberangako naye muwulira namba ono alaji yanuma nensirika sabifaako wajja nga bweyongera ewankuba bwanumira nali nakumulimu enda okutuula bigaana olwomukube kabina tutubuli bugenze nekubutuuliro enda okutuula bigaana nga bunuma nga nkaaba amaziga kinakola nalimba bosi wange nemugamba nze alusazinuma ne sente nazimpa neddagala nalimpa eri alusazi alimira nze nadda waka kati mukudde ewaka era okyaganya okukkiriza naye ngaeri mu ddwaliro bakola ki bakantema ngenda mu kilinika emu ewaffe ng'omusawo eyandaba akola ku gavumenti ku ddwaliro emu nangamba ngenda kulifalinga ku gavumenti wayiwe kisuka ku buno obuntu nengenda nampa omusawo okukwatagana naye omusawo bwe natuuka nantuna bati kuva ku mutwe paka ku bigere nangamba yitawo tuyingira mu rumu twayingira nanzijjako omusaayi naye nga olwokuba twaliwo bangi abakebeza
abalala ne bafuna results zaabwe ngenda okulanda abajjaeyo sitampu tategeerekeka ayite naayite eri ne mugamba ssebo lwaki weebuzaabuza nze nkuyita mpa ebyange nkuviire njagala kumanya biriwo olwo neekaza kati wenzija nga ntwala mu kasenge bantwala mu kasenge ka counseling ne badda mu kwekuba bwama ne mugamba ye mwabeekuba obwama mumpe ebyange mbaviire tekinnakujjira nti baleka baagala kunziramu mawulire gali bagenda kunziramu birala omwami nga ngamba ekigambo kimu nno tukukebedde olina akawuka nevaayo bulungi nnyo n'obugumu obungi ne mugamba empeke zange nno nze ngende emira empeke zange kozi oli omukiga olwo tekinnanzigira nnoolwo si muli mu mutima malanga ngamba kijja kikola kati awo oluvannyuma ennyo natandika okukaaba naye nga ekirowoozo kyanzigira kyali kimu mukama wanyi mu bufumbo obutebenkedde naye nsasudde mu kirwadde jjukira olwo omusajja okwenenya yes olwo bakantemye eri nzikiriza naye n'omusajja nvudde ne ngamba yansiiga obulwadde ng'otadde omusajja wavaayo wakati awo mu kulwala we yalwala n'akomawo olwedde akyusiza mu mpisa bikisi kyabitega ne mugamba gwekutadde nemuviira kati bwebamala okukantema nga ngamba step mother wange namukubya n'essimu ngaakaa ne mugamba nze nfudde era nfudde nze ndi mulambo nagamba ate kiki naga ate ng'okyayogera ne mugamba nze bakebedde mu ddwaliro nina siriimu nagamba kaka nekyo kya bulijjo bangi botunuulira bali ku ddagala balungi balwadde bulungi nnyo nampaako n'example ezimu namba ye muntu asooka okuwa essuubi kati nzija awo nga kiwedde nalina ku ssimu zange ndi ku tiktok ngenda okulaba ndaba papa ng'alina bugundi bwakola midiate nagenderawo nemufolowinga nenfuna enamba bwe nafuna enamba nemukubira awo namukubira yanziramu bulungi nnyo netwogera awo wetwamaliriza okwogera yankampa kansolinga ennungi yali esingayo obulungi neyanziza papa neyanzige olwa kansolinga eyo oluvannyuma lwa kansolinga nentandika bulungi eddagala lyange nakati bubaka ki bwoyinza okuwa abavubuka abali abawuliza bamaama abali mukuliza saawa eno obubaka bwenyinza okuwa abavubuka obakala abawala bannange twegendereze nnyo abasajja betuddiringa nabo abasajja abasinga bamala okukimanya nti balwadde baddiringa n'amalwaliro agamu gwe muli bwojja n'akulaga laava ennyingi n'empitirivu nekuziba amaaso n'ogamba akakirungi antute mu ddwaliro lya bbeeyi omusajja ono muki mulamu naawe n'omwemalirayo n'okola buli kimu omusajja nawesanga ng'akusiiza obulwadde kati mu ngeri emu so omusajja tomukkiriza kukusalirawo kugamba kusalirawo ddwaliro gwe noonya eddwaliro eriryo okusinga mugana agafa aga gavumenti nonyamu eddwaliro mugambe nze ngendawo ne bwagaana manya waliwo ekirala kyayekweka alina ensonga lwaki amalwaliro agage gakuwa bamumanyi bangi basasula gye bali eyo n'asasula eddwaliro ogwo lwakutwala ogenda okulaba nga ye mulamu nga nawe n'oguma kumbe gwe bakusiga ekirwadde zibuka obwongo wekyuzingira eddwaliro tweyanzenge webalire ddala bwana Senoga obudde bututwala kantindika twagala okumaliriza ab'omupiira balaba bayingidde bigambo ebisembayo eri abawuliriza abaffe abalina abatalina ndi musiimu nnyo olwa CBS eba okulowoozangako ndi musiimu nnyo olwa Senoga family n'abantu abalala batusupportinga nze nina ebigambo bibiri ekigambo ekisooka tewali muntu ali safe ku bulamu by the way buli muntu yenna mu nsi mwe tuli alina akawuka nkiddamu every person is positive every person is positive not until he or she has tested negative buli omu mulabe nga mulwadde exactly paka ng'omaze okakasa titalina exactly wetugenda okuyita mu mbeera eno ekyokubiri kikukwatako bwalaba omusajja ayingiza obwana mu guest house olowooza ayingiza akawala ke muwala yakola naye ki mu guest house you know ate kati nekirala tufuusa ate abantu abafuka mu luzzi mwe tunywa amazzi weina omwana omuwala omuto nze mako gya kujja olabe nina abaana abato abawala abato nga omwana akwasa n'atuulawo n'agamba byali biti n'ebiti 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 n'endyoka nfuna obulwadde era papa
yampa eddagala buli ssaawa 3 buli ssaawa 4. So nkwiriza abazadde nti mulina abaana bali mu senior 4 bali mu senior 3 naye abaana bali ku ddagala abaana bali ku ddagala temumanyi omwana wa senior 4 senior 3 senior 6 muwe eddagala n'amira asobole okubeerawo gw'omuweerere oganye werera omwana wo oyo ng'omubuulira obukulu bw'obulamu ojja vuga emmotoka ogende ku ssomero omukimeyo nga bagambye nti naaka yalwadde ojja mpala mu ddwaliro bamukebere ng'alina akawuka oba olina pressure oba olina sukaali oba olina munnyo n'amajaani tebajja kubifaako gwe bajja biggamba nti prose ekimuluma kawuka you will faint or you will stay naye nga bagambye nti alina akawuka ebintu by'ogula ebingi ennyo omwana agenda ku ssomero obiyiwa mu ddiro bwoti in actual sense nga bya bbeeyi kubulako buzi mwogeza okukola okwanjula naye funa eddakiika 5 zokka oyogere n'omwana ogwogenda okubikwasa abulwinga obulamu bwe tutandika eddagala ng'obudde bukyali okwewala ebinaddirira TB ebizimba kifuba ekiri strong pneumonia omusujja omutwe headache n'okukuukamu enjala oba okutandika kkala z'enjala n'okuzoola omutwe omutwe okukyuka meningitis okubyewala tandika eddala ng'obudde bukyali abavubuka mbayita celebrities mbayita wavadda ku ddagala olina wamawe yagaana eddagala yazimba ebigere naye ng'ekibeera nawe okimanyi tujja kwebuza naye ng'omanyi gy'oyitira omanyi embeera ekutwala teryakuloga so nja kusaba jangu tutandika eddagala tusange bakazo wali muganzibwazza awo tukolera counseling netukaaba amazina netugasangula netukkiriziganya netutandika eddagala. Kale abagala waliwo omuntu ayagala kukufuna mu kyama atandika eddagala mu kyama ayagala kujja kumubuulira mu kyama bawe essimu eyo gye balinza okunoonyezaako 0705 49 1507 erine ku WhatsApp tuwe mu Luganda noti 5 49 15 noti 7 erine ku WhatsApp lwaki sibeerekereza berekereze mukama abawo omukisa wamu naawe so eyatidde yani eyatidde yogerako n'abantu okwensonyi CBS FM.